Amajenga gakozesa ebimotoka byago gakedde kuggala nguudo ezimu mu kibuga wakati mu keetegekero k'abasuubuzi mu Kampala okwaniriza omukulembeze w'eggwanga. Enguudo nnyingi zibadde tezikkirizibwamu bavuzi ba bidduka. Waliwo n'ab'amagye obwedda abalawuna ekibuga ku bigere ssaako bamulengera wala abalabiddwako ku bizimbe eby'enjawulo. Ekigendererwa ky'okukyala kwa pulezidenti mu kibuga kubadde kulambula abasuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe mu bitundu eby'enjawulo okusobola okumanya ebizibu byabwe asobola okubayamba. Abapoliisi wabula babadde ba lubatu ng'emirimu egimu gibadde gikolebwa bakanyama. Waliwo n'abalabiddwako nga baweebwa ebiragiro okuva eri aduumira poliisi mu Kampala n'emirirwano Moses Kafeero. Mu bitundu ebimu ng'Owino, Nakasero ne mu katale k'ewa Kisekka amaduuka agamu gabadde maggale. Waliwo kino bekiyisizza obubi. Olunaku lwonna lufudde okuva gye tukola naye tulabako wadde wala tuli mu mbeera mbi kyekiriwo buno obudde. Tuli ku mbalaza tuli wano bwe tuti. Tetugana omukulembeze waba wabeerawo kyekiruti naye twagala tufune ku mukulembeze nga waba akyadde tetuziba makubo nga bwe tuzibye. Otusibye amaduuka nga tebatukkiriza nagaggulawo wadde netula ku mbalaza. Naye ekintu ekyo kitunyize nnyo ekyokusiba amaduuka ne ssente zengi zetubadde tulinze tetuzirabyeko ebeere kyeke nabe nabadde tubiwulidde mu buki mu bigambo. Ng'ogyeko abasuubuzi okukukkuluma n'abagoba b'ebidduka nabo balabisenga eby'okuggala enguudo tebibasanyusizza. Yaze buzika nyangaza okuba kampeyini kubaze koyona bonoonye kibuga. Fena tuyanga abagenda okugamba nti okubukulya kwezo. Simanyire kiba ozze kulambula abantu lwaki ate bosiba amakubo abantu abagana okugenda okutambula okukola emirimu gyabwe. Olwaleero tetukoze enguudo bazisibye fe bamufuna mpola tulina kye tufunyemu bali abali eri wansi abamuleesi bali mufunamu akasente naye ffe tuli bubi ekyensonga nze wemambuka sipeeso yange sina kenfunye abasaabaze tebazze. Ate ekirala ekikulu ekisanyusiza abasuubuzi ku nkola ya gavumenti oba ya pulezidenti okwongera amaanyi mu nkola y'abasuubuzi saako y'abasuubuzi eri wano e Nakasero agitadde mu milioni 10. Kkiriza agenda tuwa obukadde 5 era tukwasiza omukyala Mama Nakyobe eyatuwadde 10 gye buvuddeko mu weeks nga 2. Olwaleero yagenda twongera 5 ate atuwe ne10 I mean ne 10 zigende mu cooperative za sako za fezi n'entono. President Museveni ategeezezza nga bw'akyalambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu kibuga okulaba embeera bannakampala mwe bakolera. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.